mukadde kano nfunye omukisa okwasaganya mwami Deo wamu ne mukyala we Teopista. Omwami ono agamba nti omukyala yamututte mu kkooti nti talabirira baana. Ng'era bwe mumuwulidde. Omukyala naye mwewulidde nga yeewozaako bambi. Agamba nti tabikola lwa kwagala kwe wabula alwanirira baana, waliwo obutali bwenkanya okuva eri omwami. Kati mukadde kano bakwasaganyizza, njagala tubeeko okukiriziganya kwe tutuukako. Sebo, songa ki enkulu ddala eyakunyiza n'oleka omukyalo? Ono alina obuzibu bwe lwa nsonga emu. Oyo obuzibu yalina emikono gimuba amagezi. Ate ekyasinga okunyiza okwata ebipapula byange obikweke. Ekintu kyolina yadde erinnya tabanga wadde 10 endagaano 2 ate emu agyeganye ziza okunjako wayo zaala endala erimupapula bwe kati tafaana bwe kati endala eri mupapula lunene bwe kati endala empapula lunene endagaano zaali 2 nga ziri wamu n'azikwata oyo omukyala n'azitwala. Nze nganze sina kyabugaga ky'oyo omwami kye njagala n'eki ensonga eri wano wakati y'abaana. Kuba singa nalinga bwampita kuba kati kusaidi anti kati oba mpita omubbi kuba agambe nyine endagaano ezi si bwagambye nyine endagaano emu wabikweka nyine endagaano emu. Kati eyokubiri oba togiraba kitegeeza ono yagirina. Puliriza byaliwo nabiteeka mu kabaasa n'embiteeka mu kadolowa kange omukulu n'abijjayo omukulu n'abiddusa nga byali bijjeeyo taba kuba nti alina omuntu wamu amagezi. Mpuliriza kituufu n'endagaano eyokubiri gw'ogirina. Nedda nnyabo endagaano eyokubiri sinze kati yalagawa simanyi ebintu sigirabanga nako oba bano abakazi be waleetanga wano we babi sitanga omukazi wano oyo omukazi omulaba nze ondaba ekyoleeta omukazi wano ate nakino kituwako ekyo ekyeyogedde nzija mpolampola buli kimu nja kyoga naye bakuba ekibuzo kyange tewakizi ekyaki ogenda n'ozija kumulaba nakubuza nsonga ki yasingira ddala okunyiiza n'oleka omukyalo eyanyiiza ensonga zaali ezi esooka oyo omukyala tukanaŋŋamba nga tukyalina nsambye siyakwetaaga yavumako olumu kisiraanigwe nga munyiizeemu. Mpuliriza ze omuntu wampita ekisiraani nga si yanzaala bannanga ntabula era nze nyinza obutamulaga kikyendi saawa eyo nsirika naye ngenda ntandika okumulaga nti ndi muzibu mpolampola era simulwanyisa oyo simukubanga nako yayega namukuba okakasa okubanga yankuba wankuba sebo emirundi egi nkuba nesikuba bantu wanga sina maanyi nze sirigola ti nkuba abantu mpuliriza nze sikuba bantu ekisooka kiri nsonga ki eyokubiri oyo omukyala atandika okukola ekiyazi okunyiiza okunkolakola ebintuntu bwati gamba mpisanga oyo omukyala bwakola ebintu bye oyo wamagye kumpi magye mpuliriza yankuba yampangulamu n'amannya ago agampangulamu yankuba najjamu amannya ago. Sorry. Mekwana abatulaba soko olinde embeera no soko owulire embeera bweti bweri omukyalo n'omulaba ali so emotional abadde andagadde enkya agijjeeyo nandaga amannyo yakuba kikonde yakuba omwami ono yakuba mukyala wo ono n'amwangula linako mama yembeera bweri kati olaba omukyala ayambaladde namanyi nina aga Katonda mu ggulu nga ndayira bwemba nnyina nga nakuba ku mukyalo yadde oluyi Katonda mbonereza nzite Katonda ndayira bwemba nga nakuba ku mukyalo yadde oluyi lwaki yambaladde oyo omukyala nedda kanjogera bulungi ku ddenca oyo okuba yayogera namukuba mpa abaana bange oyo omukyala yakyali mwana muto n'akwata akati buno obwakaseekindi nakumita mumanyi wala afuna omuzigo bannange ngenda kuleeta obujulizi okulandisa mukuba obujulizi nabuleta wano maama mpuliriza bulungi kuno ku kyalo bagamba 10 kyawomu ina kuleeta ndo okukyalo babuuze oyo zina mukuba kunya amannyo oba gava mbuvi bembanga namukuba amanyumiza gava mugati oyo yakwata nga ntabya naye ensambya yandaga yakwata
Nyakunyunga mukyali mulala. Yanyumiza nga nakamufuna. Yala kukola ki? Gundi. Omuzigo nateka muga kyali mwana muto. Kanjogera yogedde mpuliriza. Amanyo gola bategavira muna nsambya. Mama mpuliriza. Mama mpuliriza. Mpuliriza, Nangamba, nti nze naye nakola muzigo neteka mu akaseke muki mu mannyo owuliriza amanyo nakolanga gena gafa negavunda amanyo abiri akati akateka muna akaleka yakikanga mu gafumita mu bwati amanyo negajjamu okulibwa ng'obuwuka tegedde amanyo abiri gomaso negalibwa obuwuka bikunyumiza muli mulavu bekanga obuwuka nedda nga manyo gaganga okufa amanyo aga abiri agomaaso bikunyumiza mukyali mulavu nsambya Joshua akoma omubuuze maama wa amanyo gabaaki kyobamubuuza kyokka lwaki abaana abakulu aboono tonnabagabya kintu nakimu mu mannya gaabwe lwansonga emu ate n'enju eno gye balimu n'ennyaago oyagala batunda kyokka mpuliriza ogitunda sola gitunda lwansonga emu ekinyiizizza leero ebintu bibiri ebisinga okuntabula omuntu ebigenda okuntabula paka kutuka ku ntikko y'ensi eno kungamba nti namukuba nekyokuliga nti yampa sente ebintu ebyo oyo omulaba nze muntu asobola alaba omuntu nemuleka nga bwali sirina sente ng'omuntu nnyo nensobola okubeezaawo abantu naye kituufu bano wali oyagala batundira mpuliriza ekyo batunda eno ennyumba ogiraba wano weddisi walungi nnyo nabala nga ninafunya wala nti ogituna olayampamu sente kusente ngenda ngula wala walungi naye oyo omukulu omulaba ye dictatorship ye amanyi obulamu bwe nga ye kyala kyakola omuntu ne bwajja nga akaana abantu tambulira olekibaawo kyatambulira abikola kuki ku lulwe lwansonga emu wanayita wawe bikimu akita kike olwokuba ewa emendagano za mirundi ebiri nazitwala kati kimu ye kabona kusinga nsi ebyo byagamba byalabirira abaana yabawa buli kimu tabibawa buli kimu asobola okumpa 15 nenkola nange ezange nenteekako oba olusi nampaka kaaga nze ebyetaago bingi bemba nabo wano akuwadde 15 oba kakaaga gulako amanda gulako enva gulako buli kimu wensindikira sente nga basizeemu buli sente zensindika baziwanika ku mobile money owulira niyo basizeemu era sente zensindika simanga kusinga kaaga kebera muno kumanya ge etopista mpuliriza ng'oyiya biki mpuliriza oyo kumanya awayiriza ogambe tomwangako sente mmeka kakaaga ennyingi ennyo wasimbukira ku mmeka 8 entono ennyo 8 kagenda kukola bbanga 8 banga ki lunaku lumu abaana babiri ate nga sukaali mugula ne juice omulaba nze mugula omubuzi yamugula sukaali mugula omugati ngugula lunaku nagula omuceere kilo 5 leka zakagwawo ompuliriza ku 8 nenzimulira kilo 5 kanto sanga simwadde sente te lunaku lalukide simwango sense kawasi wa 8 kebera mu kitabo omwo lunaku omwaka 8 ye kano 8 ni wali ndabye 8 manyege mwegali mwaka 8 ne wano wa mwaka 4 kitegeze omwaka 8 kicho osinga okwagala program Taasa Makago njagala Taasa Makago nyambe omukyala wange ono nkija twe mu kooti emirundi egi ena ng'ate omuntu ona mu kooti amuwa obuyambi owulira nze munange ndebukana nakolengera okunsibirawo era kyentwe mu Taasa Makago njogende luzira kooti ogimanyi ndalu mulamuzagira bwati nga yawembye nebbaawo ekiro nagamba kusindise luzira emyezi 2 owuliriza kato kyembala kino kimu nk'oyo okuleebukana omukyala nze akole bwati ampa abaana awulidde walizemu okumutawaanya bw'oli owandiika eddaama eryo mu waweera abaana bali ennyumba wali mu your right state of mind like ng'oli soba bulungi oba alina pressure y'omukyalo oli mpulira walina pressure y'omukyalo oli nakugambye ekintu kimu maama mpuliriza bulungi kuva mabega nawandika ebintu ebyo olaba yantakula mugogo nekyamani ng'alaba era kunkuba tokolinde mukuluddewo omukyalo oli mumaze naye ebbanga ki emyaka egi 5 nedda bana nze siwayiriza tokolinde omukyalo gwayogerako nedda alina omwana omu mulenzi bamita Jeremiah mpuliriza bulungi njogera bulungi alina omwana omulenzi bamita Jeremiah mpuliriza bulungi labayo abaana babiri nyina omwana omulala omukyalo siyakola ki siyamuzaala naye nga oyo omwana omulala naye muto w'abaana boono aluwa omwana omulala gwe wagabidde naye muto w'abaana boono bato bombi batototo naye si bato nnyo mpuliriza bulungi Jeremiah alina emyaka 3 n'ekitundu egwayogerako
Njagala tukiriziganye toddamu okutwala omwami mu kkooti. Omwami ono bw'aba nga yalabirira abaana bo ndabye wano Kanaana akuweereza ssente Kanaana wadde kale ndowooza z'asobola naye akuweereza n'oyongerezaako. Waliyo abakyala ng'omwami tamuweeza adde 1,000. Kati alaba Kanaana kano omwami ono n'amala alekeraawo kakuweereza ng'ali mu kkooti kajja kuba kaleeseewo eddibu ddene nnyo awaka wano. Okyala nti bw'akuweereza Kanaana ng'oyiyayo 5 ng'ogattawo awo ng'omanya olunaku tuluyiseemu na gumu 2 oba gumu 3 okitegeera. Nsaba olekerawo omutwala mu kkooti. Ngenda kuwa ensonga. Sooka owulirize. Sooka onsuubize ngenda kuwa ensonga zange lwaki nkugamba bwe ntyo. Ngera bw'akugambye omulamuzi ajja kkeera enkya nga weya ziri mu nsi ndala nnyo. Amusalira ogende Luzira omaleyo omwaka mulamba. Okitegeera nga temukyalina kyakuzza bamutwala e Luzira. Akakatono ako kakola n'akuwa Kanaana n'akuweza fees n'akola ki ndowooza nti kalina kye kayamba, right? Yes. Kalina kye kayamba. So tokola bintu bijja kuleeta some point musindisa Luzira. Bajja musindika Luzira agogo ge mazima. Ekyo kimusoko olize ngenda kuwa kyansogere. Sebo. Omukyala ono emyaka 10 nedda tunkayanya gyembaze nga n'egyo byowooza mbu wamuleka weegiri kubanga buli wawulira akakubye eno ojja. Buli wawulira gundi yabbye ettaka lyaffe ng'ojja. Gundi yayingidde mu kkubo lyange ng'ojja. Kitegeeza wano okyalinawo obuyinza. Era tewali muntu mulala yenna ayinza kubeera wano n'otategeera. Bw'oba nga tomwagadde osobola okujja n'omugobawo. Okitegeera kitegeeza wano wakyaliwawo. Ate ebintu by'abagaana bizibu. Naye gy'oli kati gy'olaba nti watuuka mu ggulu. Bikyayinza okugaana n'efuuka geyeena n'okomawo wano. Nedda gwe abampuliriza obwedda oyogera nga nsirise. Okiwulira? So kikyensaba nga bwe wakutte abaana bali n'obagabira nti ng'okyali mulamu nabisomyeko jjola kuba kati oganya obbireeta. Era wawandiise wansi mbawadde nga nkyali mulamu. Nsaba olekera omukazi ono wadde ng'oyagala kujja kumuggyako baana by the way ne bw'oba oyagala kumuggyako baana sooka nabo owandiike ebintu manyaga nabo bawe omugabo ogwabwe nkola bwenti owandiike ono ne bw'ona omugamba ave mu nju gomanyi ky'oba obawa mpuliriza nkola bwenti ngenda kubawa abaana mpuliriza ogenda bawadde naye oyo kyabakola balina abaana bawe abaana banga bambi anti sooka obawe nga waali naye yennyini oyo omulaba bw'obawa abatuuse okukuyuzayuza ebintu